Zatambuza vidiyo ne tugenda mu Uganda. Njagala muveeyo mumbuulireko presidential candidate bonna bwe mulabye wamwe namukulidde ku mulembe gwa Nakyemalira, bonna bwe mulabye abavuganya Gen. Museveni, presidential candidate ki gwe baali batulugunyiza nga Bobi. Presidential candidate gwe baali batulugunyiza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tunuulira pulezidenti wagenda okusula olwaleero, naye nga abadde asobola okugenda okusula awantu presidential candidate wateeka okusula. Naye bannaye kuno kuvoola kikaaki. Sigambye nti awo wagenda osula wasulawo nsolo, naye oyo presidential candidate alina access yonna okwakisesinga awantu wasobola okusula obulungi, anaabeko, alifreshinge, afune ku kyokulya, akyuse ne ku ngoye. Yeetaaga ekifo ekiri self-contained. Poliisi n'amagye bimubulokinze ekiro okumulemesa okugenda wagenda okusula. Ennaku gy'oyitamu ku lw'Abannayuganda nga n'abamu b'olwanirira tebamanyi na lwaki musajja gwe olwana, tebamanyi kwesaddaaka na kwewaayo. Bangi bakkiririza mu be bataalaba. Nze omuzira wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukkiririza mu bantu bangi nti oyo yatufiiririra, oli yakola bw'ati, nze mbabudde kyakulabirako. Naye wallahi tulina owaffe Omunnayuganda, omwana owaffe enzaalo yaffe gwe tumanyi muddugavu munnaffe wetufaanaganya kala. Wallahi ya Mungu, bannaffe bennyini ne bamutulugunya bwe bati. Oyinza otya okwebasa omusajja akedde ku makya okuva emisana atambula? Wallahi awo bamususiza tewali na woteeri nti agenda kufuna ekyo. Wallahi awo Kyagulanyi Ssentamu we bamususiza tewali na mmere gy'asobola kulya. Yesu wakulira mu ghetto president, naye kuno kuvoola. Presidential candidate ki ku myaka gyamu gwe mwali mulabyeko ayisiddwa era yali asuzeeko mu kifo kye basuzizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Nitembo olunaku olwaleero, nga n'okutuuka ebisenge tebyatuuka, nga n'akatanda tekaliko mufaliso wabula kuliko kantu kafaliso. Allahumma salli. Yes, eyo y'embeera Bannayuganda mwe babeera, eyo y'embeera byebifo. Era oyo yateekawo bizinensi ye, ali awo alina abasasula ne basula, naye si Robert Kyagulanyi Ssentamu, a presidential candidate. Singa kisoboka president, twandibadde tukusondera president esente n'ofuna moving house ne weesonyiwa ebyo Museveni byalowooza nti bibye n'egganga ye, emmotoka ey'amaka etambula ng'ekuvaako emabega, ng'osobola okusula obulungi, osobola okulya obulungi, kubanga wallahi olwanirira ffe, olwanirira ffe president. Tusaba Mukama Katonda, kutadde mu mikono gya Mukama Katonda okukusabira president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayi Allah mukuume, muwe obukuumi bwo. Allah gwe mukuumi akyasinze, Allah gwe mukuumi akyasinze, gwe mulwanyi w'entala akyasinze. Mukama Katonda oli waggulu wa buli kimu ku nsi. Kuuma president Kyagulanyi Ssentamu Nitembo, alwanirira Bannayuganda abo abatasobola na kumanya kiki mu butuufu kyaliko, nabo n'asalawo abalwanirira. Ate n'abo abakimanyi nga beesirwasa, nabo n'abalwanirira. N'abo ab'ettima nga mu butuufu baagala bandiyagadde beeyagaliza okubanga mu kifo kyalimu be balimu, wallahi bonna abalwanirira. Naye wallahi tebamanyi bawe okumanya Allah. President, Allah akukuume.
kawosize Allah. Mwenna banankyukakyuka president yataddeyo nga twetaaga funds okuvujjirira ssente. President yeetaaga oba ekibiina kya National Unity Platform kyetaaga obuyambi, kyetaaga tusonde ssente tusobole okumalako campaign, tusobole omazisaako president campaign wamu n'abamuyambako wamu n'ekibiina kya Fawon. Banaye tuddemu tusonde ssente. Alina ssente tofaayo n'oba olina mutwalo n'oba olina lukumi n'oba olina bitaano, waayo National Unity Platform tusobole okumalako campaign zino, tuteeke omukulembeze waffe, tumusobozese amaleko, tumuteeke mu ntebe akulembere eggwanga Uganda. President abasaba kumulonda abeere omukulembeze akyuse direction enkyamu ba Museveni gye baateekamu ensi yaffe, agizze ku direction entuufu. Tulonde President Kyagulanyi Ssentamu, tumusupportinge, tuweeyo ssente, tufandinge ssente ekibiina kya National Unity Platform. Towuliriza muntu yenna. Njagala omanye nti National Unity Platform muwala mulungi ali ku kyalo, buli omu amwegwanyiza. Gwaganye atandika kiyita kiwala kyeraga kimalaaya n'akifuna, naye ng'ekituufu abaamuga. National Unity Platform kawala kalungi kali ku kyalo, tofa kumweyogereze. Bagamba omweyogereze takusuza kayanziko. Tuvujjirire ekibiina, muweeyo ssente, buli asobola waayo ku lw'eggwanga lino. Okiraba otya ng'okudde akasente okawayo at least ku lw'eggwanga lino. Mukwata ssente ne munywa omwenge, mukwata ssente ne muziteeka mu bintu ebitabongerako nnyo mu bulamu bwabwe. Naye kino okutegekera ensi yo abaana bo ne bazzukulu bo mwe balibeera emyaka n'emyaka. Wallahi ya Mungu muweeyo. Ab'ePakwach mwenna mwebale nnyo olwaleero, mwebale kwaniriza president. Abantu b'ePakwach, abantu b'ePakwach tusiimye bataata. West Nile yonna muveeyo, mugaane kugenda bugenzi. Banaye mukyuse ebigambo bino mu lulimi lw'ePakwach, mu Lugwala n'ennimi endala. Mubagambe nti tebagenda bugenzi kinyumu, wabula balonde. Banaye tuveeyo mu bungi, mulonde akabi, mulonde National Unity Platform, mulonde Umbrella, mulonde President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lw'eggwanga lyammwe. This is our last chance that we have as Ugandans to elect our own president, to make our choice. This is the only choice we have, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and it is the last choice of ours. Please, Ugandans, muveeyo mu bungi. Come in large numbers. Vote Robert Kyagulanyi Ssentamu for the President of the Republic of Uganda. I beg my people, mulonde Kyagulanyi Ssentamu. Temugenda kwejjusa kulonda munna Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu.